Essaawa zibadde ziwera mukaaga Dorothy Kisaka eyali akulira KCCA omumyuka we Engineer David Luyimbazi ne Dr. Daniel Okello eyali ow'ebyobulamu era mu kitongole kino ne batuusibwa ku kkooti ento e Kasangati. Olutuuse batwaliddwa butereevu mu kaduukulu ka kkooti mwe bakuumiddwa okutuusa ssaawa 10 omulamuzi w'abayitidde. Wakati nga bakyalinda omulamuzi obwedda abantu ab'enjawulo bakkirizibwa okujja okubalabako gye babadde nga Dorothy Kisaka yateereddwa ku ludda lw'abakyala ate nga Engineer Luyimbazi ne Dr. Okello nabo bateekeddwa ku ludda lw'abasajja. Ekiseera kituuse poliisi negaana abantu ababadde bajja okubalabako. Oluvanyuma bajjiddwayo ne batwalibwa mu kaguli ka kkooti era omulamuzi n'atandika okubasomera emisango 57 egibagguddwako. Being persons bearing responsibility for the safe and proper management stroke operation of Kiteezi landfill by a series of unlawful acts or omissions, to wit, continuing to operate Kiteezi waste management site without the relevant permits and licenses. Mu misango gino kubaddeko ogw'okutta abantu mu butali bugenderevu kiyite manslaughter ko n'okulagajjalira emirimu gyabwe ekyaviirako abantu abasukka 30 okufa n'abalala abali 20 okufuna ebisago. Offence is causing death by rush or negligent act, copyright section 2010, Penal Code Act, Cap 128. Omulamuzi agenza okumaliriza okubasomera emisango ng'essaawa ziri mu 12 ez'akawungeezi n'eddakiika ezigwamu. Failing to take immediate remedial action when notified of imminent danger to life and property. Bonna emisango bajeeganye. Mr. Luyimbazi Ssali, have you heard? Have you understood? Is it true? Omulamuzi bw'atyo abasindise ku alimanda e Luzira. Serve the state, come to court. Olw'obudde bannamateeka babawaabirwa nga bakulembeddwamu Apollo Makubuya ne Fred Muwema tebasobodde kussaamu kusaba kwa kweyimirirwa. Omulamuzi Khainza n'abalagira bakusseemu mu buwandiike bakomezebwewo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'E11 omwaka guno. Omulamuzi kwolwo lwasuubirwa okuwa ensala ye oba nga bano banakkirizibwa okweyimirirwa. Kalunsambulira abatuusiza bano ku kino y'ebbaluwa ya kalisoliso wa gavumenti gy'ewandiikira omukulembeze w'eggwanga ku bantu abatokomokera mu kasasiro eyabaziika e Kiteezi abalala ne babuukayo n'ebisago nga kw'otadde n'ebintu byabwe ebyayonooneka mu mwezi gw'Omunaana. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.